ng'ani amukubira sibamanyi oli waliwo akubye leero musimanya ako wa bruno waliwo abamukubidde ejjo nga bamugamba kati gwe mukazi gwe naawe omukulu nze mama wange talina ntalo keizi na muntu takubirangako na bruno kwogera naye tamulabangako physically nyazaala we tamulabangako physically mukazi wattu akanya kulabirira mwana oyo okitegeera nze wantu wetuli ewaka omwami oyo yagambako abo bantu bakyafu omwana wange kyava alwala abakyafu bakuliisiza omwana bakuyambazisa omwana kati gwokogera I don't pay hospital bills. Paying hospital bills sikubeera taata. You're obligated to do it. You're not doing me a favor. Sigwangako mukwano na Bruno K. I just, as he says, he curses the day he met me. Hey, I think that. Yeah, to my auntie actually on phone, because my auntie had called. Yali amukubidde nga ayagala nvemo depression generally at the moment nti ebya business bibeddewo omusajja aligamba sina buvunaanyizibwa ndi extravagant to the point natukogamba ife nga taata affe teyatuweerera then you need to be a smart woman. Nze nali manyi omuzadde wange kyakuze tampadde nfuba nnyo okulaba nga abaana bange bakifuna oba onfuna. So he spoke a lot of things to my senga namugamba Bruno nyamdamu muntu mukulu oba oliani oba nina oba osingako emyaka 3 ku 2 sikuddamu. My mother texted her sister to my mom kwa mama nge si muntu wantalo. The sister to my mom texted her namugamba naye ebintu byemukola osaba otyo omwana ono nze omwana oyo bamunsabadda lwaki omusajja yava ku point omwana wange yali alwadde basobola okubira doctor ne bamubuuza emirundi omwana gye yakakola ki gye yakalwala mibale process mu kufuna olubuto yalulabirira paka ku luzaala. It's my mother who had my back and my friends. Teyalabirira lubuto? No. Ku lubuto ono sisanga olubuto luba luweza emyezi 8 najja nga bamaze kumuvuma mu inbox nangamba Vani, we can sort these things, the two of us, bano tebaaliyo byonna gye byakola ki gye byali. Nze I'm a very understanding person. Wendaga nti you're ready to move forward. I move forward. Omuntu naddamu n'akyuka throughout. Weyajja okulaba omwana wange the very first day omwana wange yali awezezza emyezi 2. Yasitula omwana omuddiiro n'amaana ngamba naye ono omwana tanfaanana. Yagamba atya? Naye ono omwana tanfaanana. That is Bruno K. Yes. He said it. Naye ono omwana tanfaanana. Ne mugamba kati omwana omuto emyezi 2, how can he get the features of a grown person? After 2 months nga wakazaala. 2 months when he came home. Yangamba ekintu kimu omwana nga tanfaanana. Waliwo ebintu omuntu ebigambo byakugamba ye nga ne waba kuwadde ssente nga bwazoogera byaba ayogereddeko byokka oba bulira agamba nti sijja kukwata ssente zino naye ng'ate tolina kyakola ki kyakkola okitegeera obadde ku mutimbagano bagamba nti toli mu class Bruno Keza abawala basobola kwagala ne bateekayo ebifaananyi byo ebimu nga kirabika wali oba oli lubuto. I had just given birth. Nali siri lubuto nze saasiba lubuto nze mwana wange yafulumya amagulu nafuna wezi nnyingi and I had a catheter down. Okitegeera throughout the labour nze namala ennaku 2 mu ddwaliro nga nfuluma musaayi throughout ate emikwano gyange gyegyandiko ofuna gyegyandiko omwana wange yafulumya amagulu. They had to do things to me so I couldn't tie my stomach. He wasn't. It was my mom who was in the hospital. My friend Kaitesi and Keith and who else? And Mugisha never married. Studio yonna yaliwo mu ddwaliro. But Bruno didn't turn up. Of course he did. He did. He did. Omuntu n'okusaba omwana we abamusaba nga amwagala ze mba nsobola okuwa n'omuntu okutwala omwana just ayagala okukutorment. To torment you. That is not the right way to go about these things. Forget. People can judge me. I truly can tell you that I don't care because I have a life as a person. I have a life as a person that I have to live. I'm currently making 24 years in April. I spent my whole... dating Bruno, how old? I was 20 in 2019. I was 20 years. Say it again, emyaka 3 mu August. Abadde bagamba
akusindikira ssente Brunoke? I have people who can testify to that. Nze omuntu gwe ndiringa naye asooka kwogera ebintu biyitirivu nawe n'ogumiikiriza. Wegiba etaano ne gituuka. Wegiba etaano ne gikola ki? Ne gituuka. Nga nange njagala omwana wange abeereko ne taata we banyumyeko, they go out on bikes. Every woman wants that on earth. But it's what I was holding on hard for. Paka when I attend the walira, because I went through depression, I was devastated as a person, as crushed, as humiliated. Ngabantu bagamba omuwala watuuka ebyo byonna nakolera omusajja kino owulira aba amwagala. I've never touched Bria, I've never talked to Bria. Tata we ye yangamba okitegeera because yali aplandiza embuga tugenda kukola emidaala egyo nga giri separate. Nenze keiza kugamba nali nkoze ku business. I'm a hustler. I've ever done a business. I had a restaurant. Just nti ebintu ebimu obimanyi ebyensi opambana n'ekigaana n'okita n'okwata ekita nengendako mu ngoye z'abasajja. Ani atandabanga ntunda engoye z'abasajja okitegeera. Nengendako n'opambana era ye kennyini nangamba negwe ojja wa ssente zikola business kuba ndi mupambani okitegeera. So DNA we navaayo ng'omwana si wa Bruno. Nze manyi wuwe. Omanyi wuwe? Wuwe. Bwe navaayo nga wuwe because mulamu omukuba mulamu bwe muyita mulamu because agambye sister wa Bruno kuva ebweru. Onakkiriza batwala omwana. Sisobola, my child is my joy. Whenever I'm having hard days, well n'ennaku z'obeeraawo nga ogenze ku mulimu bigaanyi. Faith is adorable. Faith, omwana oyo lwazuukuka ekiro he cried immensely. I couldn't be there to watch that. I couldn't. So they took blood from him. Kwanza namugamba keshishi namugamba olaba omwana ono wakeera ku makya n'akaaba. Nakola ki? Bruno ebintu bigenda kutambulira birungi. Engamba kimugwe. Let me tell you, if God didn't know me, I wouldn't be living the life I live. Owulira? Obulungi bw'omuntu tebaboogerera n'obubi bw'omuntu tebamwogerera. So bagikoze forcefully? All I know is I put a hand to it. Lwaki badde bandiko nga bangamba vane wogana abantu abokola DNA, which means teweekakasa mwanawo ki. So me yesterday was down kuba badde bansazeeko akanyama ku bbeere and I couldn't. Akakya DNA? Nedda byange issues. Suffering cancer and something. Sorry. So I couldn't be there to see everything that was happening. And when my friend tried to record, they told him, Mister, this is confidential. Mukwano gwange oyo n'alemerako n'agamba kale ffe tetulina ssente kangendereko ndabe ne Bruno nga mukola ki. Baana babiri nga we have done it for Seth and Briella. He even came home. Nangamba Vani, I want us bishi. Nemugamba if I'm stepping into this. Nchingiramu ngani. Me, I reached a point, he said I have to be sending Briella money. I was sending Briella money to the point nti natukanga business ey'omudaala gwa chapati ekola ssente meka. Kinenya emitwalo ebiri. Nalina okuweerezanga emitwalo 6 buli wiiki. Natuuka akaseera nga I pick from my own pockets nga saagala nnyiiza musajja kugamba mboba mboola omwana we naye nga zenna business omwana wange teyagifunako yadde amata. Abaana ba chapati ne banziba. I took out a loan. Nengamba kanzizeewo business ko omusajja already waba akuinako hatred. Eyo kaba kasonga bagenda vakantu katini. So I took loans. Actually, I suffered with loans. Okusolobeza Briella. Anti yewe yangamba ndikuwa namubuuza ku nemugana naye omwana wangamba abeera naki n'omuntu omulala mbwa nti zino mba nziweereza anko we simanyi accountability saabitegeera. So nembeerawo. And how did it happen? It reached a point my mom, because nze muntu atoba n'ebintu nga sina muntu n'ogwo gwengambye era even my friends were shocked to know that Bruno K is the father of my child. That's how private I am. My closest friends. You get. It was only my family members who knew the saga. You get. So
nempulira nga bizinensi entuuse okitegeera yakuwa sente mmeka okukola bizinesi yampa emitwalo 85 yaziteekana ku ssimu ya maama wange wayitawo period naweereza emitwalo 23 emirala ngolwedde omudaala maze okukola 23 kyenakola sijja kwewayiza nagenda nengulira safe engoye kuba safe yali talina ngoye zakukyala mu bantu okitegeera bwekugamba mbu safe amanyi bruno yadde nomuyita taata takimuyitangako baganda bange bayita taata kuba ng'alaba bulabi musajja ajja n'amusitulako n'atambula n'akolaki ate asaba atya dna kitegeeza wayenda ku lubuto oba wali siyendangako ku omugattika lubuto no ekiva ku bruno okusaba dna when bruno because I'm naturally an emotional person wala bintu byobalabala nogakala I messed up my life okitegeera kati ng'oli awo wejjusaamu ebintu ebimu safe told me yangamba mami mukama afaayo omwana owange ekiro namala neebaka naddawo my child can wake up in the morning nakunguza mami are you okay trust me even when I'm crying he comes and wipes my tears I cannot let go of something that means the world to me ani amutuuma amannya tata we yankubeera nangamba if the child is mine because me I was going to use kisa kya mukama because safe kisa kya mukama nangamba how can you use that name waba wange mutume kigundu the face kigundu holy safe kigundu